Chagwe TV munafu mulungi atulaba nkwaniriza programs enga wendaba nze Richard Center muzukulu w'Eryasafu waffe nakasongola naku lwairo ziye naku z'omwezi 24 mwezi gwa kutaano omwaka omulungi 2024 tuli wano ku kitebe kya district y'e Mukono. District y'e Mukono yo esazeewo olunaku olwaleero okubanga lwejaguza n'okwefumitiriza ku lunaku olw'abakyala oluvannyuma lw'omukolo omukulu mu ggwanga ne mu nsi yonna okutwaliza awamu okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu jjukira luno lubeerawo buli mwaka era emikolo gy'eggwanga emikulu gyali mu disitulikiti ey'e Katakwi. Omukulembeze w'eggwanga mwami Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni yali omugenyi omukulu nga baatambulira ku mulamwa ogugamba nti okusiga mu bakyala, invest in women. Kakati olunaku olwaleero tusazeewo naffe tujje twegatte ku bannamukono nga bajaguza olunaku luno era w'otulabira tuli ku kitebe wennyini ekya disitulikiti eno. Maaso gange nina omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno yennyini ey'e Mukono, Hajjati Fatuma Ndisaba Nabitaka. Tugenda kuba tuwayamu naye atubuyire nteekateeka bweri olunaku olwaleero n'ebirala ebigendera mu kkoweeyo. Hajjati, nsaba obuuze ku mulabi waffe ku Chagwe TV. Abatulaba n'abatuuliriza ku Chagwe TV tusanyusa okuba nammwe ku makya leero. Tuli wano ku kitebe kyaffe ekya disitulikiti y'e Mukono ng'olunaku lwaleero nga disitulikiti ya Mukono lwe yalonda okubanga ejaguza emikolo gy'abakyala mu disitulikiti eya Mukono kubanga tusooka ne tujaguza ng'eggwanga lyonna kakati ate oluvannyuma buli disitulikiti negenda ng'ejaguliza mu disitulikiti yaayo. Olwaleero nga 24 tuli wano ku kitebe kya disitulikiti abakyala bonna abava mu magombolola 18 agakola Mukono disitulikiti tugenda kujaguza olunaku lwaffe ng'abakyala nga twebaza Katonda okututonda okusooka ng'abakyala n'ebyo byonna ebirungi byatusobozesezza okutuukako ng'abakyala aba district ya Mukono. Era mwena gye muli tubayita mujje tujagulize wamu naffe nga Mukono district nga twebaza Katonda ekisooka okubanga abakyala ekyokubiri bye tusobodde okutuukako oba oliawo n'okuteekateeka abakyala bannaffe abatannaba kutuuka mu mbeera eyo n'abakyala ab'enkya abajja okubateekateeka obulungi n'okulaba nga nabo beenyigira mu ebyo byonna bye tusobodde ffe okutuukako n'abalala okweteekateeka okusobola okukola emirimu okulabirira abaana baabwe okulabirira amaka gaabwe n'okwenyigira mu by'obufuzi by'eggwanga okusobola okulaba nga omukyala n'ekitonde ekikyala kigenda mu maaso. Okufaananako n'omulamwa gw'eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu Mukono mutambulidde ku mulamwa ki leero? Tetusobola kwawukana ku mulamwa nga district nga government ya wakati gwe yalonda tulina okusigala nga tutambulira ku mulamwa ogw'okusiga mu mukyala kubanga gwe mulamwa government ya wakati gwe yalonda. Naffe nga district y'e Mukono kubanga tuli mu nkola ya decentralization tusika busisi ekivudde mu government ya wakati okukireeta kibeere nga kigenda mu district y'e Mukono. Naffe nga Mukono twagala okulaba nga tusiga mu makyala tulina programs government ze yatuwa gamba nga YLP era omuwala omukyala omuwala abeera nga agenda mu programu ezo. Tulina programu nga UEP abakyala bakuze mu myaka nabo babeera mu programs ezo. Tulina programu eza UPE okusomesa omwana omuwala wadde n'abalenzi bonna tubasomeseza wamu. Tulina eza youth, tulina industrial hub, tulina programs nyingi. Mwe tulabanga abaana abawala buli tulonda abaana abalenzi tulina okulaba nga tuteekamu abaana abawala. Tulina programs za PWDs ezitasobola kubeerawo paka nga mulimu abakyala abakola ki abali mu kati. Naffe twegattira ku government ya wakati okulaba nga naffe twongera okusiga mu mukyala ali mu Mukono district asobola okukulira wamu n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Well, tweyanzige program zenga bwendaba eno ye Chagwe TV osobola okutunoonyaako ku online YouTube channel yaffe bwetyo bweyitibwa likinga, sharinga, subscribinga ebisingawo ku nsonga eno obeerenga obyota buliro. Yes, Hajjati. Yes, omukyala wa leero mu district ey'e Mukono bw'omutunuulira mu biti ebyenjawulo ayimiridde atya? Neyanza nnyo neyanzeege abatulaba mwenna n'abatuuliriza bw'otunuulira omukyala owa leero mu Mukono district afaananya atya? Tunakiraba oba tunakkiririza wamu nange ti Mukono district y'emu ku district ezikola ekibuga Kampala oba kyoyinza okugamba nti Greater Kampala and the Metropolitan. Omukyala ali wano mu district ey'e Mukono tumusuubira okuba nga yawukana kinene nnyo n'omukyala ali mu district ezisembayo eri ewala. Tusuubira omukyala alina kyasobola okwekolera
alina omulimu gwawo wabbali naye nga mukyala mu maka. Tusuubira omukyala ayigiriziddwako naye ate nga maama mu maka. Tusuubira okulaba abakyala abali mu palamenti naye nga ate bakyala mu maka. Tusuubira okulaba abakyala ba reverence, abakyala ba lawyers, abakyala ba magistrates, abakyala abalamuzi naye nga ate bakyala mu maka. Kati omukyala wa mukono ye mukyala alina ekyamanyi olwa environment mwali olw'ekitundu mwali kirinanye Kampala, yeegomba ebintu bingi ebyokulabirako alina bingi, yeegomba bakyala banne abali mu kitundu kino mwali kubanze nkugere tuli mu Greater Kampala and the Metropolitan. Omukyala ali enterprising, akola ebintu byonna nga birina red market, ye mukyala gwe twagala okulaba. Kyova olaba nti activities zonna ze tuleeta mu PDM, mu myoga, mu YLP, mu UWEP, tuleeta programs ezo ezirina okukulaakulanya omukyala okulaba nga tumuteeka ku level ey'ensi yonna oba level y'eggwanga lyonna, okulaba nga omukyala ono asobola okuyimirirawo ng'omuntu ate asobola okubeera ng'akola bibi omukyala n'omwami mu maka ne ba raising abaana naye ng'ate ali economically empowered, politically empowered, kwegamba nga tutunuulira empagi eya affirmative action nga policy eyatuleetebwa eggwanga lino. Twagala okulaba abakyala ne bwe baba basobola okutekinga position zonna ez'obukulembeze wano mu mukono, ffe tetukirinaako buzibu kubanga etteeka terikola ki, terigaana. Naye ate bwe tubasobodde okusharingako positions ezimu n'abaami ne bazitwalako the better kubanga tuba ne inclusion. Naye nga kyetwandiyagadde kwe kulaba omwana omuwala ateekeddwa obulungi, omukyala mu maka atanyigirizibwa, omukyala amanyi nti alina okwerwanako ku rights ze ng'omuntu, omukyala asobola okubeera eddoboozi ly'abakyala banne mu mbeera ez'obutabanguko mu maka, kyoyita gender based violence. Omukyala asobola okuba omuzindaalo nti ali mu palamenti naye ebiteeso by'abakyala banne wano abatasobodde kugenda mu palamenti asobola okubituusaayo. Ffe omukyala gwe twagala okulaba newankubadde nga tetunaba kutuuka kwa 100% naye era tulowooza nti tulina certain percentage gye tukoze eki gye tutuuseeko mu mukono kubanga ebifo ebimu ebya adult suffrage oba kyoyinza oga nti tekisosola mukyalo oba mwami tulina abantu ababirimu. Mu ba councillors tulina abakyala abavuddeyo ate nga bateesa ebintu ebyaki ebyensonga. Bw'ona ogenda mu bamateeka ba lawyers tubalina, chief magistrate waffe mukyala, tulina ba magistrates abakyala bangi, tulina omulamuzi mukyala Nakachwa mukyala, tulina mukyala Jacqueline Monda mukyala, tulina mukyala Kahwa mukyala. Kati kikulaga nti at least abantu abali mu mukono okuva ku chief magistrates court, okuva ku grade 1 courts like Goma, Wana Kisunga, Katosi, ogenda okulaba nga abakyala mu leadership positions bangi. Kati jangu mu office ya president ojja kulaba nga naradisi w'emukono mukyala. Kati abaana abawala n'abakyala abali eyo tebasobola kwekubagiza kubanga balina abantu be bakola ki, be balabirako. Ababaka ba parliament abakyala nabo weebali, abakyala bali mu business nabo weebali, ate ng'olaba bakola ebintu eby'omulamwa. N'olwekyo oyo ye mukyala ffe mu mukono gwe twandiyagadde okubanga gwe tulaba. Well, webale nnyo, webalire ddala. Mu kyonna omukyala nga tannagenda ku ddaala liddako, enkuzayo oba enkuza y'omwana kintu kikulu nnyo. Ensonga y'amaka emukono eyimiridde etya, issue y'obutabanguko n'ebirala ebiringa ebyo, though ogambye nti kyekifaananyi kye mwagala currently status etya? Tuyinza okubanga nga bwe nakugambye nti tetunatuuka kwa 100% kubanga waliwo factors nyingi ezireeta okubanga ekyo kyonna tukijje mu maka, nti tulina okuvaayo okukola advocacy ku ddembe ly'omwana omuwala, ku ddembe ly'abaana mu maka, eddembe lya maama mu maka, eddembe lya taata mu maka. Kakati factors nyingi nti abantu abamu gye bakulidde culture, values and norms za njawulo ku kye tutunuulidde ffe wano mu Greater Kampala and the Metropolitan. Jjukira eno Conduit District nga Mukono nti abantu bonna okuva mu Eastern, okuva mu Northern, okuva mu Western bava gye bavudde Mukono ye district esinga obulungi abantu gye bandyagadde okubeeramu. Environment efavoringa activities ezikolebwamu, tuli next to the industrial parks, emirimu weegiri. Kati culture zivaaringa nti ffe wano ng'abantu bannamukono abandibadde mu Mukono twandibadde tulina cultures zetukkiriziganya nazo, naye olwa integration abantu abavudde wali okutwegattamu nabo balina cultures. Kati gwe nga RDC, nga woman MP, nga direct MP, nga councillor oyogera ng'ogamba nti ddembe lya mukyalo obutakubwa,
naye nga tewaliwo abatwegaseemu abalina cultures nga bo bamanyi nti omukyala abeera property era akubwa buki akuba bukubwa kati nga bwe tulwana okulaba nga tweradicatinga okuba abakyala mu maka okutulugunya abaana abawala obutasomesa abaana bawala tulina cultures ez'abantu ab'enjawulo kubanga Mukono is diversified erina abantu banjawulo tulwana nakyo tho sijaga nti tukimazeemu kubanga olirawo era abakyala abasala abaami baabwe obulago olirayo era abaami abaloopa abakyala okubatulugunya naye nga tufaayo nnyo okulaba nga tuba omuzindaalo okwogerera genders zonna okulaba nga abaami nabo tetubayisa bubi era abakyala tubagamba nti mufeeyo okweyisa obulungi mufeeyo okubeera ekyokulabirako tulabe nga abaami baffe tubaagala tulabe nga abaami baffe bw'aba talina kkiriza nti talina gwe Mukama gwawadde kkiriza nti w'olisobola okuyambako omwami wo okuteeseganya kyekyandibadde kisinga okuba ekikulu tubagamba okudda eri Katonda kubanga omuntu atalina Katonda ne bw'omugulira ekintu eky'omulamu aba takiraba kyaki zituyambyeko ne ziba nga zisobola okuba nga zikola counseling and guidance mu bantu baffe n'okubalya ow'emyoyo okusobola okuba nga obusungu babuminiminzinga tusobola okulufuna amaka agatebenkedde obulungi mpozi n'abaami tubasaba kuba toyinza kucelebratinga win ya mukyala ng'omwami omulese ebbali tubasaba nti tutambulire wamu mu developments zino abaana tubakuze wamu twogerenga ku bizibu ebitunyiziza tusobole okukendeeza obutabanguko mu maka gaffe okusobola okufuna omukyalo omulungi n'amaka amalungi. Alright. Bwe tudda ku ludda olw'ebyenfuna Mukono otandise ogiwaana eranye Kampala tulowooza nti opportunities weezire omukyala w'e Mukono ku ludda olw'ebyenfuna olowooza aganyuddwa mu kino kyoyogerako atya abakyala baffe aba Mukono twebaza Katonda nti tuli mu industrial park tulina parks 2 tulina eya Namanve industrial park abamu gye bayita Kampala n'effe yaffe tugikaayanira tulina ne Mukono industrial park eri wano Embalala Mukono nti abantu abo bonna abakola mu bitundu ebyo ekisooka beetaaga okusula ettaka affirmative action yawa abakyala opportunity okuba nga ba owninga titles banks zibawa sente Centenary erina Superwoman Finance Trust Bank yatandika n'abakyala era tugyenyumirizamu nti banka yaffe tulina banks nyingi Equity Opportunity Pride Every Bank zivuddeyo ne ziyamba abakyala bano okufuna titles ne zibongera loans ku percentage entonotono ne basobola okukola construction abantu abakola mu factories gano barentinga ku mayumba agali mu kitundu kino abamu bannannyini mayumba gano bakyala era bafuna mu ssente ez'okwebeezaawo ekyokubiri waliwo opportunity eya market nti abantu bano balya abakyala baffe emirundi egisinga obungi bagenda mu mirimu egy'okufumba okusiika n'okutunda ebyokwambala abantu abakyala bano buli kawungeezi obalaba nga bali ku factories we zibeera abagenza okutunda kasooli abagenza okutunda akatogo abagenza okufumba ekikomando kati olaba nga mu business benyigiddemu bulungi beebaka nga balina omutwalo gwe bakoze eki gwe basevinze ekyokusatu abakyala bano naddala abali mu myaka egikola abawala bakozesebwa mu factories zino olaba nga opportunity ekola ki weeri era bw'ona ogenda ng'okola research mu areas ezo ziri mu factories abakyala abakolayo mu maka gaabwe obutabanguko bukendedde kubanga takyasaba ssente z'akameeza takaayanira mwana atalina bitabo ebyetaago by'omwana we omuwala asobola obiprovidinga akaviiri kasobola okukakola sharia asobola ogyetuusaako kubanga ekisinga okuleeta obutabanguko mu maka kusaba ssente zaki z'akameeza naye olw'okuba nti balina we bakola kwegamba twenyumiriza mu industrial park abakyala baffe balina we bakola abali mu myaka egisobola okukolayo abalala basobola okulima emmere mu nnimiro ne baguza bano abakyala abagenda okutunda emmere oba okufumba emmere mu industrial parks zino ezikoze eki ezeetoolodde therefore ffe twenyumiriza mu industrial park ku lw'abakyala bannaffe ku lw'abaami baffe ne ku lw'abavubuka baffe abali mu kitundu kino. Yes, Hajati nga okyenyumiriza mu industrial parks ezitondeddwawo embeera abakozi abakolerayo gye bakoleramu abamu tubawulira nti beemulugunya ate era mu beemulugunya muteekwa okubeeramu abaana abawala n'abakyala mukoze mutya nga mu abakulembeze nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya gender labour and social development tulina omukulu akolera department eya labour omukyala we bamuyita Berinda Dorin agenda n'abeera ng'akwasaganya ba investors bano n'abakozi baffe abakolayo emirimu egya casual laborers
okulaba butya bwe babayisa era naffe nga DSC ya Mukono district emirundi egimu tugenda DSC zaffe ne tuziteekamu industrial parks okulabira ddala nga tuwuliriza okunyigirizibwa kwa abantu baffe bano abakola mu industrial parks okulaba nga tubagatta ne ba investors bano n'abakulira ebyemirimu mu industrial parks zino okulaba nga tubagamba okuteekawo ebyetagisa mu makolero mwe bakolera okulaba nga balongoosa ebitundu mwe bakolera workplace areas okubawa gadgets ze balina okwambala nga bakola obutabatuusaako buliisa maanyi ba investors abo abamu tebalina mpisa za buntu bava mu nsi zaabwe ne bajja ne indisciplines zaabwe ne baharassing abaana baffe abawala ne babatocharinga naye abaana bano tubateerawo eddoboozi mwe basobola okutulopera ebibatuuseeko era ba investors mubalabye emirundi egisinga obungi nga tubatikka ne baddayo nga bamaze okubeera nga bawozesebwa ne babatikka ne baddayo mu mawanga gaabwe olw'okutulugunya ekitonde ekikyala wano mu Uganda. Alright, ku Kyaggwe TV kwokyali webale nnyo okubanga otulaba tusinzidde wano ku kitebe ekya district y'e Mukono olunaku olwaliro district eno lwesazeewo okubanga ekuza olunaku lw'abakyala beefumitiriza ku ebyo ebituukiddwako ebikyabasoomooza oba oli awo n'okuba tooki mu maaso eyo gye balaga ajati nga tuteekateeka okuwumbawumba atutunuulira nti omukyala wa leero eyo yatasobola kubanga yeegatta ku institutions ziri ez'amaanyi eziwola ensimbi tukyalinawo enkola ey'abakyala abamu okujjumbira SACCOs zino ze twandiise zinnansangwa naye ate ne tujja tusanga okusoomoozebwa mu bantu bano okwokuba nti abamu akasimbi kaabwe ke beeterekera kabulankanyizibwa ekyokulabirako ekyagwa mu katale k'akame gye buvuddeko ne kigambibwa nti ensimbi zabuzibwawo oli abo baali bazitereka mukoze mutya okulaba nga omukyalo ono era omuntu owa bulijjo afuba okulaba nga yeebeezaawo ate tabeera ensimbi ze zaba aterese tezibuzaabuzibwa bano abeeyita bamusiga nsimbi mpozi tweyanza nnyo tweyanzege abakyala baffe n'abantu bonna by the way kuba kino si ky'abakyala bokka mbakubiriza nti SACCOs zaffe eziri mu mateeka weeziri abantu baagala nnyo ssente ez'amangu ne bagenda nga bagenda ku bantu ababawa ssente mu bwangu naye nga tebasoose kunoonyereza nga ne mu bitongole byaffe oba ne mu ofiisi zaffe ng'ababaka ba pulezidenti nga ba heads of departments nga ba cows office abakola mu probation abakola mu finances nga tebatutuukiridde olwokuba baagala ssente ez'amangu ne bagenda mu money lenders abatali legalized kugaba ssente abantu ne bababba ssente zaabwe naye ate bwe bamala obbabba ate ne balooka badduka okujja gye tukola ki nkubiriza abatulaba mwenna n'abatuwuliriza nti ssente terina kupakukirwa ssente bw'oba ogenda okugitereka tereka wookakasa nti we watuufu w'okutereka jangu ku district buuza RDC buuza probation officer buuza CDO nti ekitongole kino ekigenda okunterekera ssente mu mateeka mukimanyi kyewandiisa nga tonnatereka nabo ssente bw'oba ogenda okwewola genda weewole ku bantu abali mu mateeka si buli muntu nti ataddewo nti money lending oba financial services nti aba mutuufu mujja kuterekawo ssente nkya musange ng'omuzigo bagukoze eki baguvuddemu mbasaba tukwate mpola tubaleetedde programs nga PDM tubaleetedde programs ng'emyoga tubaleetedde SACCOs eziri mu mateeka tubaleetedde SACCOs eziri mu Islamic banking gamba nga Takwa SACCO abantu bonna tusobola okukozesa akasente akatono ne tusobola okuba nga tusevinga mpola mpola okutuuka lwe tunaatuuka ku ssente nnyingi okusinga lwe munagenda mu bantu be tutamanyi abagenda okubajjako ssente zammwe mu basevinga ate ekiro badduka ekyo bula tuleeta SACCOs tuleeta PDM mu associations zammwe olina members passbook sente zo zitereke ku account yo sente musobola zitereka ku simu zammwe ne mutagaba pins musobola ogenda mu banki ezitwetoolodde Mukono tulina banks nyingi musobola okwekesa abantu abo abagenda okujja okubba sente zammwe badduke nazo mbagamba nti tukendeeze nnyo okufuna loans ez'amangu kubanga era ekikula amangu n'okufa kikola ki kifa mangu. Yes, abakyala bano b'okubiriza okujjumbira enteekateeka za gavumenti ebimu ku biwandiiko byabwe bibaggyibwako n'ebibakwatako nga IDs banaakisinga batya PDM nga IDs ziri mu money lenders. Etteeka lyafuluma mu ggwanga Uganda endagamuntu terina kuwolebwako ssente era tewakyaliwo omuntu yenna akkirizibwa kujjako omuntu ndagamuntu ye nti agenda omuwola ki okumuwola ssente ate ekyokubiri ffe mu PDM tetukwetaaza na musingo tubaagala nga abantu abali mu kitundu mu kyalo kyammwe bwemwemanyi ne tubawa ssente bajja kuŋŋamba nti twewandiisa ne tulwawo zifuna yes buli muluka tuguwa miliyoni 10 kati yensonga lwaki twagenze mu census
government esobole okumanya nti emiruka giri overpopulated sente milioni 10 ntono oba oliawo mu financial yejja banagattako kuba kati ffe nawe twogera mu miruka tulina emiruka 97 mu Mukono district nga ne municipality kweri bonna bamaze ofuna obukadde 5 naye n'ogenda kulaba nga kulinga kuteeka tondo ku ocean sente tesobola kumala kubanga abazeetaaga tuli baki abaqualifying ogenda mu PDM be bali 39% outside the money economy abalala bagende mu myoga ate abasukkakaawo bagende mu banks enene mwe basobola okufuna ki okufuna sente tweyanziza nnyo tweyanzeege abali ku Kyaggwe TV abatulabye n'abatuwuliriza tusigadde nga ndi Hajati Nabitaka Fatuma Ndisaba omubaka wa president owa district ya Mukono. Alright, wetyo ne wetugenze mu kanyomero kaffe kano akasookedde ddala ku nteekateeka y'omukolo guno gw'olunaku olwaleero ogwa district y'e Mukono ng'ejaguza olunaku olw'abakyala ku kitebe wennyini nnyini wetusinzidde nze Richard Center muzzukulu w'Eriasaf nsibuka Nakasongola mbadde n'omubaka wa president mu district y'e Mukono Hajati Fatuma Ndisaba Nabitaka. Ebikirawo tugenda kubanga tubireeta naye tukugamba nti tunoonyeeko ku YouTube kwetuli teekamu Kyaggwe TV likinga sharinga subscribinga bingi nnyo ogenda kubanga obiraba kwangala omuterega oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees baakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare nursery paka ku P7 ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21 Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you